Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzikiriza endala Mukama ayebazibwe. Amanya yenze Twahira Akandinda omu ku banamwandu b'omugenzi Honorable Segirinya Muhammad. Olwaleero twegase wamu keba maama b'abaana nga tweyanza buli muntu yenna eyatubeererawo lwetwafiirwa Honorable Segirinya Muhammad. Era tutwala omukisa guno okwebaza abantu bonna ab'enjawulo bannamadiini abava mu constituency y'e Kawempe North, ab'emitala y'amayanja, mwenna tweyanza nnyo. Ekindeese leero ntwala omukisa guno okutegeeza bannakawempe n'abantu abalala nti ngenda kutuula mu ntebe y'omubaka gy'abaddemu ku lw'ensonga nti nze nke maama nze asobola kutegeera ebintu ebisinga bye yali aleseewo, era nga kutte ekitabo kino kikaddekadde naye nga kirimu enteekateeka yonna gye yali awandiise nga bw'agenda kutwala mu constituency ebbanga lyonna ly'agenda kubeerawo. Era nke maama ngatta bamulekwa bonna bannakawempe, abakyala abali mu butale, mwenna ntegeera bulungi embeera gye muyitamu kuba nange gye mpitamu mu budde buno. Era mbasuubiza bwe muba nga mumpadde amaanyi, nga mumpadde akaluulu, nja kugenda mu maaso nga nkola buli kimu nga mmaliriza emirimu gyonna egiri mu kitabo kino kyembalaze Honorable gy'alese katamaliriza. Mulimu abakyala ab'omu butale abaali beetaaga obuyambi, basuubiza nti nja kukola buli kimu ekisoboka okulaba nti emirimu gyammwe gigenda mu maaso. Mulimu Segbox eyo abatonotono be baali bamaze okufunako ke baafunako, naye abalala tebaafuna chance okufuna olw'embeera nti obulwadde bwamutwala embiriizi nga tanaba kumaliriza emirimu gye. Kakati basuubiza nti Segbox ejja kugenda mu maaso nga tewali kikyuseemu. Ekirala, mu Kawempe mulimu ebitundu by'enjawulo. Tumanyi nti Kawempe ekitundu kya Myala. Nja kutwala omukisa ogwo okulaba nti abantu ababeera mu bitundu ebyo bafuna okuyambibwa mu mbeera y'enjawulo. Abasinga tumanyi tebalina mirimu, mulimu abavubuka, mulimu bakateeyamba, mulimu abaana abato abeetaaga okusoma. Era nga bwe ngenda kukwasaganya bano bamulekwa abasigaddewo, bwenja okukola nga ndabirira n'abaana abalala b'omu constituency. Tetulina kingi nnyo, sisobola kubasuubiza nnyo nti nina ssente mpitirivu, naye nga nsobola kukola mobilization nga mpitira mu mikwano gya Honorable oba mikwano gyaffe egyali gisinga okutuwa obuyambi nga giva ebweru, ne tusobola kuzaako eddwaliro. Era mbasuubiza eddwaliro tugenda kulizaako tulituume Segirinya Muhammad, the late Honorable Segirinya Referral Hospital.
era nga ligenda kuba mu Kawempe constituency. Naye nsaba abo bonna abasobola kutukwasizaako okulaba nti emirimu gino egyali gisigaddewo nagyo tugimaliriza bulungi, tubasaba mututuukirire. Nze nk'omuntu nina amaanyi, nina obuvumu, nsobola kukola buli kimu ekisoboka okulaba nti emirimu gyonna eyali esigadde nga ya bitundu ngimaliriza. Era nze ke maama nze asobola kutegeera ebisinga nk'okulabirira abaana, ate nga sijja kusosola nti ndabiridde abaffe bokka, kubanga n'abano bonna abazeewo kuva lwe twafiirwa omwami waffe tetunalaba omuntu yenna ng'ajja ntatukubagiza oba akola atya. Kaakati nange ne nfuna amaanyi ne ngamba bwe mba nsituse ne nzija, mba ntegeera bulungi ekintu kyonna kye ngenda kukola olw'abaana baffe n'abaana bali ebweru mu constituency nga nsobola kukikola bulungi. Era Bannakawempe mwenna nsaba obuwagizi bwammwe, mbasuubiza buli kimu nga bwe yakireka mu kitabo kino nja kukituukiriza mu budde bwakyo. Kakati nkozeseza akabonero ka radio ekibuuzo kibadde nti lwaki sijidde mu kibiina omugenzi kyeyalimu ekya NUP. Nze nk'omuntu nzize kukolera Bannakawempe nga sisosodde sayidi yonna, era n'amaanyi mangi nja kulabika nti buli Munnakawempe yenna oba wa kibiina ki oba wa kibiina ki nga mbagatta wamu nga bwe ngasse bamaama b'abaana bano be mulaba wano nga ntudde nabo. Bwe njagala kugatta Bannakawempe bonna n'eddiini zonna eziri mu Kawempe okulabika nti tufunye ekirungi mu ekyo nga tetwesosodde. Kakati ku nsonga y'omuyambi, nze nka maama ntandikidde wansi nga nsinziira ku mbeera bannange bamaama b'abaana abalala gye bayitiramu. Omuyambi w'omubaka mumanyi bulungi era yakolanga ne Honorable mu mbeera ze yali amutumako. Ate nange oluusi natambulanga naye nga tugenze mu field nga omubaka atusindise. Eniate oyo mba amuyitake mutabani wange. Kakati simanyi bulungi ye nk'omuntu kyalowooza mwe nk'abalonze mwandirowoozeza nti maama n'omwana ani eyandikutte ekintu bulungi era ng'akitegeera bulungi, era nga mulimu programu yonna omubaka gye yali atambulirako okutwala Kawempe North mu maaso. Ate mpulira waliwo abalala abalina disiki. Kakati omubaka teyasosolanga, yayagalizanga buli muntu yenna, era yayagalanga buli muntu yenna abeere ng'amusitula. Sisobola kumuwakanya nti talina, naye nga buli muntu yenna asobola kukola ekirungi kuva mu ekyo kye yeewulira mu mutima. Era nze nk'omuntu mbasuubiza sijja kubivaamu era nja kukola ekyetaagisa. Ekyo ekyokugamba nti Mwami Mpuuga yali emabega g'okujja kwange si kituufu, kuba nange Mwami Mpuuga mulaba ku TV nk'abantu abalala. Era kuva lwe nafuna ekirowoozo era neneekakasa nti ngenda kujja, simusinkanangako, nkola nkanze nga numirirwa Bannakawempe, Bannamwandu, Bamulekwa n'abantu ba bulijjo bano be tubeeramu, kuba nange ndi muntu wa wansi nnyo era nange ndi mulonze mu Kawempe North. Gy'ensonga lwaki
nja kubeera nnyo mu bantu bano abawansi nnyo nga benjagala nfune enjero gye mbasitula tutuuke ku kye twagala. Poloti zino zitundibwa za byapa tuli wano Nsangi ekyalo bakiyita Manja wotera ku Hana International. Poloti we ziri Wakalu ebyapa weebiri ku mmeeza byapa bisatu nga woobiraba waliwo n'ekyapa ekyokuna side wali eri naye nga poloti zonna zeegasse mu kifo kyekimu. Osobola okutwalako emu, osobola okutwala essatu, osobola okutwala ebbiri, kisinziira ssente zo. Bannayuganda nnyongera obbakubiriza n'okubagamba nti okuzimba si kuzibu. Kasita oba ng'olina poloti yo nga weeri ate noweesiga abantu abamanyi ekyokukola kugeza nga ffe abaleko construction company okuzimba kuba kugenda kwanguyira. Tulina abakugu bonna, abakubi ba pulaani, abakubi ba structural drawings, electrical, mechanical ebya welding, painting, era n'ennyumba tugenda gijjako engalo ng'efaanana nga bwe twagikuba mu pulaani. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding, and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations, n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande bwaffe bwonna oba obulaba.